Tunula wano. Tunula wano bulungi. Onsiriwaza. Esimu yino gyema ikadije nkozesa yi. Uli mwakatuga abantu bameka. Esimu kadije nkozesa. Bakatuga abantu basatu. Bantu basatu asooka yali waawa. Eyasooka yali Colin. Yali Colin. Ate eyaddako waawa. Bamugire wali kugundi egenda ku Northern Bypass. Northern Bypass ate owokusatu. Owokusatu yono omwami Ashraf kusebekajja mwita Ashraf. Mwakatuga abantu basatu bokka. Gwe bakuyitaani? Bomanyiko bana abalala. Nze ngazi ko balina akabajo eni. Gwe bakuyitaani? Namulema Stella. Obeerawo? Munyonyo. Eyasooka mwamutugira? Wa? Yali oyo Colin. Gwe mwasooka okutuga ate owokubiri? Wali ku Northern Bypass. Ate owokusatu? Eri emunyonyo. Mulungu simu nyonyo. Kadama TV Omuwala Stella oyo mulabye y'omu kabinja akatta abantu e Uganda abeefudde okubeera nga bo omuntu okubasala mu maaso bakutta busi mu bukodyo obwo bakozesa okusingira ddala batta abantu ku Northern Bypass ku Express Highway n'obeera nga ogenda omuwala ng'oyo kati bano abalonda njaga kutwala in fact okubeera nga nkubiriza bankuba kyeyo bonna bano banonda kkubo ojja kulonda omuwala ng'oyo olowooza omulonze ekkubo bwefuula obutambulanga ku Express Highway oyimiridde ogamba omuyambako nti olina gy'ogenda omutwala agenda kukuba Californ bagenda kutuga nga bw'omuwulidde bajja kutta bakuggyeko emmotoka amasimu ssente buli kimu babeere nga bakitutte bankuba kyeyo mulina omuze ogw'okulondereza ne mukomawo e Uganda ne mugamba nti buli kibasala mu maaso mugenda kubeera nga mugenda bugenzi nakyo ono omuwala kyakulabirako ky'amaanyi ku buli muntu yenna eyalisanze omuwala ovuga emmotoka yo n'ogamba ono omuwala kamutwaleko wakana akawala kankalonda ekkubo omwoyo bateeka n'amagezi amalala ag'okubeera nga bapangisa emmotoka ne yeefuula nti apangisiza Uber ne bakola abasajja ba Uber ebikolobero era bw'oba owulira stories basinze kutugaba mmotoka okwo ne wabeerawo ababooda bakyasinze okubeera nga balugwamu ssaawa yonna kajja ne keefuula nti kalina kye kakenda n'okatwala ng'olaba mu muwala oba mukazi n'ogamba nti talina kyasobola kunkola kumbe yamaze dda okubeera nga alaatinga ba group members b'ab'ekikoosi ne bakutuusa mu tageti ne bakutira awo wennyini ne bakutuga so okulabula kugenda ku buli bakadaama sekadaama bankuba kyeyo mwenna tageti kati kubamu pulaani ono nga muganda omuweereza ssente nti oli ku kyeyo okola ssente obabo kubamu pulaani nga mukwano gwo n'agamba gundi ojja kutuukira wange nga wakatuuka tuukira wange togamba nabeewa mujja bagamba after wiiki emu kuba waliwo abantu abagamba be batyo nti abeewa mu bonna obagamba nga wakatuuka bagenda kumalako ssente sooka ojje ewange okiringe then mu wiiki emu ojja bagamba nti mwoli ng'omaze okukola bye weetaaga mwegenderezo nnyo abantu nga bano buno obuwala bungi nnyo n'abakazi bangi nnyo kuba ennaku zino be bakozesa okubeera nga babba kuba bamanyi nti omusajja kati kizibu nnyo omusajja okusanga omusajja ng'atambula n'agamba nti kamutwaleko era ajja kulaba ng'ono kamukwasa ekisagame kankayambe kukumbe ke kagenda okutta tunula wano tunula wano bulungi onsiriwaza esimu yino gyema ikadije nkozesa yi. Uli mwakatuga abantu bameka. Esimu kadije nkozesa. Bakatuga abantu basatu. Bantu basatu asooka yali waawa. Eyasooka yali Colin. Yali Colin. Ate eyaddako waawa. Bamugire wali kugundi egenda ku Northern Bypass. Northern Bypass ate owokusatu. Owokusatu yono omwami Ashraf kusebekajja mwita Ashraf. Mwakatuga abantu basatu bokka. Gwe bakuyitaani? Bomanyiko bana abalala. Nze ngazi ko balina akabajo eni. Gwe bakuyitaani? Namulema Stella. Obeerawo? Munyonyo. Eyasooka mwamutugira? Wa? Yali oyo Colin. Gwe mwasooka okutuga ate owokubiri?
wali ku Northern bypass ate okusatu eri emunyonyo mulungu si munyonyo